jeko katonda tewali alina bulamu bwa muntu kabere mama oba taata wo tewali alina bulamu bwa muntu obulamu bw'omuntu katonda yabwesigaliza kati nze munnange togenda kuntisatisa ku bulamu bw'esamanya gye bwava bwesinaako limiti bwesimanyi nti bwajja bwe buti era nina bukwata bwe nti no nakati nsobola okukola nsobola obutagimala nenkalira wano wendi tomanyi Allah yayina obulamu bwange yayina obuyinza era nzikiriza nti ekiseera kibeera kituuse kyogenderamu yeba tayimu yo tewali ayina buyinza kulamu bwa muntu ate mwina muntu gemugenda kututatisa wano temugenda kumanyira muntu mmwe temugenda kutuwagiza bye mwagala kumpaka praise never njagala okubategeeza obulamu tulabyeko abantu bangi baba tute mu nsi z'Ebulaaya ne baza mayiti tulabyeko abantu bangi baba tute malwaliro agakyasinza okubeera ag'amaanyi ne bafa tulabyeko ba billionaires nakati bali malwaliro tasobola kunywa mazzi gwe katonda akuyamba n'agattaapu oganywa weebaze katonda tebakulimba nti waliwo ayina right ku bulamu bw'omuntu never era tozanyiranga ku bulamu bw'omuntu ndabyeko abaana bakwidde kasasiro nze nnunzeko ku baana ku streets n'omwetanga azimye nga tomanyi nga yazimba n'omutwala mu ddwaliro nga ali n'omwetanga yagongobala empewo ne byalya n'oddamu buto mbakuzizza basoma we bali kati goverio gyontisatise huwayo tolina buyinza ku bulamu bwange ekyo nkimaze neisima mukama yamututte omusiramu agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twave ni mukama kana gye tulina okudda so ng'omuntu ali eyeraliikirira obulamu kitegeeza nti weesigama ku kufumintiriza nakugamba nti reason as the world masterpiece reason ye climax y'obulamu yendowooza kuno ku nsi ng'oggyeko katonda bw'ofumintiriza n'omanya nti obulamu bwe nnina bwajja butya bayibuli egamba nti buli ekizaalibwa kimala ne kikola ki bw'otegeera nti opposition y'obulamu kuba kufa you supposed to die anytime any day you will die tewali muno mu kunsi agenda kubeerako imoto togenda kufuuka vampire never because tosobola kulwanyisa nature that's why ne bajjajja ffe bakaddiwanga ne bakaddiwa ne bamala era still ne bafa ne baba wangadde nnyo bagamba myaka 18 biki kiri kimu kye nagambye mu networking kye nakusomedde mu ngero 13:22 wagamba nti omuntu omulungi alekera abaana be ebyobusika networking yo eri kiki ffe tulina omukisa gwa jjajja ffe Abraham Isaka ne Yakobo networking yali networking yaabwe balinga abaana babajjajja ne bajjajja osobola okuuza nti Abraham yava mwani Isaka yava mwani ne Yakobo yali wani gwe omukisa gwa tutambula nagwo yali networking omuntu omungi alekera abaana be bw'oba oli mulungi abaana b'abaana bo tebagamba abaana bo gwe your kid but abaana b'abaana bo so obulamu that's life saga odda weeralikire kula mbota mangi bwava nalabako omwana ono gwe bayita Kabaka Mwanga bwe bagenda ewaabwe mutebye wa field wa so TV agenda ewaabwe n'alaga jjajjawe nga jjajjawe mukazi munene nnyo anyirira amaze ku kitanda wali emyaka 37 abalaba video emujina emyaka 37 years ngali awo tavaawo takola ki n'omusowe gwa gumulumye yeyambirawo gundi wajja yeyambirawo mukyala mukulu mulungi kikyala kirabika bulungi nnyo emyaka 37 ngali awo tamanyi na bweru bafaanana natunuya katonda mugamba Allah oli wa buyinza so nzizo kwogera ku nsonga 3 oba 4 basima ogenze mwenna video ezabadde zisemberedde obulamu bwa Isima omusiramu agamba nti omuntu afa mu nnaku 4 oyinza okulooza nti oba ali yafa musajja watu kusinza kubyazayogera so ngero musabira asobola omuteerako akabani teekako kubanga basambakiriza mu kabani naye kyannaku kyakusomozebwa kyamaanyi ba YouTuber nsinzira wano ku Facebook yange as me tewabanga YouTuber demo kunkubira simu praise
Buli YouTuber mwe bastard temuddamu kukuba simu yange. That is fact. I'm sure what I'm talking. Because I know what I want. Buli YouTuber kila muntu kila nani ngoli YouTuber mbo yagala interview, please leave me alone. Give me a break. Mwanda zo mutima. Mwatulaze nti muli bali bankwe. Mubayita batya? Hypocrites. Muli babi. YouTuber. Muli bananfusi. Banange muli babi. Yisima nafa. Njagala wategeze buli YouTuber aina video ya Yisima ku mukutu gwe. Oyo hypocrites. Tayagala ngako ku Yisima. Buli ainayo YouTube channel katinga Yisima afudde. Right now. Tabange ko friend we. Olabandika kalamu yabadde mu maziga naye nga akwasiza omuntu YouTube channel ye akwate n'omulamba agukwate abiteekeyo era abitaddeyo. Ba YouTuber mwenna mwasabeseka yasini sente zigenda okuziika. Oyinza okungamba nti Yisima afudde transport osaba musabe ku sente z'abakwedde abamu mulinyene kunyonyerwa Yisima. Aba muvuge mmotoka lwakubaffe. Mwambale engoye empya lwakubaffe. YouTuber akunoonya naye oba weebase. Sirerabira Faruku yannoonyanga ne mu buwuliri nkola mukutu gwe gukule. Najje wange bba wange atudde, najja nga asaatuuka. Owokyaba musajja kyayi Jennifer, tonna n'abaana bujonjo mu maaso buyina. SB for media. Siri kwerabira muvubuka gwe. Kusasatuuka n'okumpa waabira mu court because of you. Otekako chano n'ogamba kuba njagala onyisema gali. Kakate gali n'onsombera ebizibu. Abaana bali mu makomera simple kali mu luzira. Simple ke singa tali luzira. Kakalamu nekeizi. Mwamu suppose okusavinga simple ke kya savinga. Simple ke yajja kumuyamba ku music ne mumugamba vuma full figure ndaba naye ayina bavuma weripe ku muntu. Mugambe ti wamuzalamu omwana. Ajjukira genda ku Bukede TV wala boogere Masembe. Ngoyo mwana agenze ku Bogere Masembe. Ngagamba ntiaze kuyimba simanya ayimba biki. Bwobo jjukira bulungi. Yatandikira. Banema ono nga yagala okola Uganda byogere nga anonya story enazimba YouTube channel ye. Nanoonya omuntu gwasobola okwogera kazimba YouTube channel ne atunda mu ggwanga nti full figure. Mwankuba neŋŋaana okugwa. Nze sigwa. Kyokka taswala kasajja gwe. Nojja n'okwata YouTube channel nojja n'ogintunuzaamu. Era Uganda byogere njinako ettafaali. Final channel nze nagikola. Nze. Buli YouTuber atayinanga content atunda oba atambula kuzimba YouTube channel nalinze. Alija kikoze wava Dubai ngolinga kisimuula. Nenku cancel ngane ka atoda Dubai. Nongamba ngenda beera wonta. Nemnga nja kuwanga content nkuyimiridde. Mujje waffe ne mutuwunyiriza ebigatto. Ne tubawa emmere. Nenkuwa juice. Ate nenkuwa ne transport. Gwe yanimpadde sente. Tali YouTuber ajjanga nga ina sente. Oyina okumwocha. Mbasaba munnesonyiwe. Temukomyawo n'omutwale w'omugaggawo n'amukwatira omulidi gw'ensimbi. Nakuteka ku pressa tugenda dewa amu, tugenda dewa gundi, tugenda dewa kirumira, tugenda wa gundi. Nakuteka ku pressa nga yalina okuba njogenda ewa ne bawuliza n'amasimu gafana kubide oyo muzeyi ogenda dewa mu 7 ntwala ne benatwala nakati banvuma. Nabafuna bebafuna bavuga mamotoka nakati banvuma nga bagavuga mu full figure. Sira bya mnako natwala Alex. Producer wa TV wa program eyo simanyi socket mu biki. Ewa ajaminsi. Ne mulimbira nti naina simanyi bagenda mulongoso babiki. Nensaba sente milioni wazali 10 na meka. Ne bazikwata ne bazimuwa. Yayagala okumpa ko ne mugamba atompa. Tompe yogogwade mukisago nkunze mbade njagala ofune. Dwe unako yakwata omwana we namutwale wanachiwala. Akola amawulire. Program eba na amawulire. Era namugamba mu Lwatu. Yajja na netonde nakola ki namugamba mu Lwatu. Eyo TV sirigiddako. Sida ku TV yonna. Sagala interview ya TV la munzungirako no kamera. Temuddamu kunzungirako please. Kyemwalaze kuyisima kimala.
Newunyiza nnyo okulaba bulogo omwana omusajja ayogera ayiike endusu ng'agamba mu kamera nti kati kuba ajamisa atekinze buli kintu kyonna kyonna ekiziika omusajja namwe n'abawa amafuta n'asasuza funeral service na taata w'omwana n'amulaba buli kintu ne mutuuka ne mugamba ne speaker n'ayimuka n'ajja ne mugamba kati ffe tebatufaako afa ku Ismail ke yafudde. That is pity. Osobola okukyogera ku mukwano gwo musajja gwe ayishiwa oli muntu yensonga lwaki bagamba vuma gundi buli kaseera weekwasa ku byobufuzi n'olumba eno n'ogenda bagamba bagala kuntuga bagala kunzita mumpereze sente oyina mulimu ki okolawo. Waliwo TV emu Isima kwabadde tava newunyiza bu TV ze Uganda wadde okubagiza taata wa Isima wadde ogenda ku ntaana okubaako kye mukolayo ba YouTube right now singa mukyali nkoko njeru kubanga Isima si wa kuzimbira malala ba tabuliki babateekako matafali ebbali entana naye tubonge yankubidde simu nga njagala ne ngamba bangamba ki nampita nengenda ne mugamba ngamba ki nangamba nja nkwagala tudde bali togere ne mugamba ngamba ki ekigambo kye yangambe nakati kikyannumisa omutwe nakati nkyawunze ng'ayagala mmotoka ya Isima emmotoka ekyobugaga Isima kyabadde nakyo ndowooza eyo mmotoka mbukubanga emmotoka kati emmotoka lyandibadde kubanga emmotoka mubagiwaffe abasiga langi Isima yagenzeeko n'ebigoye bino bye mwambala yagenze neki babisigisa biki ebyo bibulashi yatote bulashi nawe kenyini okulaba muwozi wa mulaba lwa Isima abantu abamu betuberedde bekisa batufuukidde problemu senotalako omwana ew'omugagga ate nanjogerera ebigambo nankuba bakuba omugagga ng'ategeera yali afumitiza alaba byoyogera otwala omuntu n'agenda mu kifo ky'okweyogerako n'agenda kukuloopa oluddayo ng'atandika kuloopa gwe yamutwalayo emmotoka ya Isima drone ojagaza kye yafiiriddemu n'omuntu olowooza omuzimu gwavuddemu tannavaako na nsigo tannakutuka nsingo tezinnavaako amagumba tegennayawula ku nnyama agakadde amugulu mutandisa okwagala ebintu bya Isima tata wa Isima mumutadde mu katu essaawa zino abandi badde babudabula tata wa Isima butamugjamu bigambo mumutunuzaamu kamera mumubuuza nosesa akube gavumenti eyinnyanja balemereko ndabe bannamawulire nga madamu Jane atuteye amabugo madamu Jane atute amabugo mwena bannamawulire nga mwagala musaba tata wa Isima sente mwagala njawulo kusenza tata wa za mabugo esente zigula omuntu sobola okugula Isima bakafodongo mmwe ani alibasonyiwa ani alisonyiwa YouTuber wano muli bantu kimmwe Isima mwina abamu musaza obutambi obukadde mubukomezaawo era mulye ku Isima abala page zakuza dda buli muntu anoonya akantu Isima kayogera kali ku page ye nabuno babadde njera nawo obukazi simanyi bwani nze kakala mukulabidde ebbanga siraba nkoyo muzeyi magala nga alya ng'omugulidde ekintu okulagala ewa mama funeral yalya simulaba nko ng'omugulidde ekintu ti muzeyi magala bakuwa ekintu naye nze ne mu kamera mbadde mundaba sisobola kutumya mmere nesitumiza muntu ate ffe gye tulya wa bbeeyi sisobola kutumya kyakunywa nesitumiza nanvuma mutumiza munoonya mitima ki maga tufaanane tutya sisobola kulya omuntu natalya naye mbalaba mukola live ne muzimalako ng'omuntu anywedde nga talidde n'omwogeza 2 hours 1 hour 3 hours ng'omuntu omwogeza naye nga tomuwadde wadde kajuisi ale nomalayo egwenyini n'omusabayo nze munsaba njakyogeza lwati ne mudda ku bagagga bange ne mubateeka sula mumuteeka ku puresa kati abamu mwafuulawo namaka mwenna mwafuulawo waka abala oluva ku TV beto tebamugasa tebamwogerako tebamulanga naye buli ayetolola buli afiirwa buli alwaza buli wasula tubakooye antumye ebbagama nti yabakoowa tubakooye ate bajjanjala baluma ne wajja ku saa 10 benjala abate tanalya lanchi kye yasawe 12 ne mutandika okunoonya yuda genda egundi kati genda nno ku KFC genda ku gundi yaweddeyo kati leeta KFC genda ku chicken tonight ne bwajja saa 12 njala ebere muluma muli yakoddi muladde wammwe kuno sikulangira
twagala fact mulya ddi ewammwe buli mwezi YouTube asasulwa sente mufuza ne kumotoka kubanga ffe mwambadde ngoye mpya kubanga ffe ne mutadde mu bizibu yatasobola abamu tebasobola kubyejjamu okujjako nze afumintina nze 7% okwogera nze sigulwa sente njogeza fact kuba njogera ekyo kyemba ndabye njogera ekintu kyensobola okuddamu nze sibo baseneti nvumira gundi lumba gundi no never ate ogenda kungula sente meka ogenda kumba sente meka nze njogera ekintu nga kituufu nga ngenda kukiddamu ekyamuntu kwotinga bubi yawula okuvuma n'okwogera amazima n'okwogeza obukaawo tematema video zange weziri nze nagendako ku mukutu gwa Jajja Kigozi neŋŋamba muganda wange abaganda bange bwe twogera ne mbagamba okufa kwa Jakana mumba temulina kyemukuyizeemu nekimanyi nakimugamba okufa kwa Jakana oba tolina kyokuyizeemu please ebintu si buli kintu nti okyogerako si buli muntu nti ogenda muvuma si muntu nti ayogerwako wabula tribe ezitavumwa abalugwa tebavumwa njagala mbabuulire si buli kintu kyejjanda ogenda kukyogerako naye YouTube ajja nakujja mbulina kusokola nakubuuza ebibuuzo biri nonsense ndaye babuuza taata wa Isima ama kituufu omwana we yali tazaala bijjira luddawo essaawa zino taata wa Isima omutunuzaamu kamera mubuuza nga omwana we watazaala ama omwana we yali tazaala okakasa wama kituufu omwana we yadda n'ennusu 5 okuva e Dubai can you imagine eyo ebibuuzo balituba be mulina okubuuza taata wa Isima essaawa right now bye mulina okubuuza taata wa Isima kupayini gyalimu wama wazaala abaana bameka wabaze bubi emyaka gwe omuzaalira taata wa Isima olina kumubuuza Isima yadda ne sente mmeka kati bantu mmwe muli babi mukolimirwe ba YouTube bebe mwewaana mbuno you sister ayinako obuyinza ne muvumavuma abantu ba YouTube musudde TV z'abasajja mumuzanga abasawa abafu abasawa abaganda ab'obulimba abafere ne mubba abaana bali ebweru omukazi yampeza screenshot nga yakaweza 145 bamusaba jiri omusota simanya eriso lya ngamiya simanyi ne bamugamba tuweza sente ffe tubigulire nezigenda okukolako naweereza nankubira screenshot nga ne namba kwa yazisindika buli YouTube ayina obulango obusinga obwa TV kyokka temuwa musolo mu ggwanga muwana YouTube mti za Bulaaya kyokka abasajja ba TV njagala ntegeeza omuntu ali ku live yange TV okuyimirawo TV gy'olaba buli mwezi basasula emiliyoni ezisukka mu 100 buli mwezi bwe guti tebula TV ziremera abantu bamuzigwa funa gw'okibuuza buli TV okuyimirirawo omusolo zisasula obuwanana bw'ensimbi bwe YouTube oli ku muntu ovuma kubanga olina YouTube temuddange wange tewabanga YouTube nzungirako kuntuza amakakamera mbalabula ne mugende wa mama Fiina ne mumufukira problem mwenna yabaweerera mama Fiina mbaweede ku abasinga obungi mama Fiina yabaweerera naye nawe ogenda kumujjako nalaba yibulango lima mama Fiina mu YouTube tesasula musajja go obusiramu osoma bwaki walimba mu kamera mama Fiina YouTube tedigo wade nusu 5 ensi yonna bonna baaliwo bakasoko ne basanyala bonna ne basirika twakutya obusobola okulimba omuntu n'ofulinga bw'oto nga mama Fiina nakwata SB4 ne muwa mama Fiina SB4 otalijja mu maaso gange kuba waliwo ntuusiza neruzira waliwo ovuma mama Fiina ng'oyine kulannama nga mumuvuma simanyi ali embizi simanyi mwavu yeraga simanyi agabira mu kamera nenkukwata nenkutola mu maaso ga mama Fiina ne mwegayirira ne mugamba mama njagala ozaala omwana ono nodduka n'ogwa n'ekigo nali kulandi sitama kindi mama Fiina weraza okundaba nombuzabuza kamera efudde simanyi badde ki nenkuyita nenkuzza ku mpaka nenkukwata bwenti nenkuteeka ku bbeere lyange oliyonkeko abantu bangi tebatwala abantu mu bagagga baabwe tewali muntu akutwala bwajja ssente abantu batambula omwomu nakuzaala ne mwegayire okumalawo ebyaliwo byonna nenfukamira wansi
ne muga mama njagala omwana omuzala afuke munna mawulirewo bibeerawo babakozesa ensobi nze Jennifer obijjuka lungi byenjogera wankwata ka video ne mama Fiina ng'oyagala tukyawagana ne mama Fiina yali asiba enviri bwati nga nkubidde essimu n'otulikodinga n'okateekayo ng'oyagala ntabuke naye siri kwerabira bannanga Abaganda muli babi okumanya Abaganda muli babi siddanga mwokulaba omuntu ayogera ku Banyankole Abakiga n'Abanyarwanda nti babi bantu mwe muli babi ntunulira omuntu avuma kati abali wana abanvuma bonna be banakayiza nakanjako nakangubi kaye kamoga simanyi katumba be bali wano be banvuma tolisanga mwana Munyankole oba Mukiga oba Mukisogo oba Mulugwala oba Mululu ng'akuvuma nze ngene tunulira abantu bonna bavuma Suzani Makula bonna bavuma Suzani Makula n'ababeegaseeko kuvuma Suzani Makula bonna Baganda Abanyarwanda bandinyiize nti Munyarwanda munnaabwe yawasa Omuganda fa bandisanyusa obusanyusi nti Suzani yagenda ewo Munyarwanda tugenda kubuko kulya mwena muvuma Suzani Makula buli ayagala otandika YouTube channel okutambula avuma Suzani Makula ayagala okutandika iye avuma Suzani Makula olumukyaza ayogera ku bujingo na Suzani Makula mwafudde ebisesemye bwe muti obababi bujingo talina maanyi gabasiba abantu mmwe talina maanyi gabasiba Suzani talina maanyi gagenda mu court nakusuwinga okwogera ku muntu kwawukana okuvuma networking yo eri kiki abala mu mberevo zammwe nze monsanga nnyomba ne kusasira mulekeyo revo yange mmanyi gyendi era mmanyi ekinyombya naye monsanga ne mmondo tulina ebyaffe tuli ba friend siri mukwano gwo tosuubira kundaba tondabangako onvumira ki newe naafa tebanzika ku kijja kyewammwe sigenda kujjuzaawo nekyaffe sigenda kukijuza owulira mukwano togenda kunziikako wabula ontadde ku list next bwe nabakwatanga mugamba nti fulufiga mu byasiba abantu mwe musobola okumpona mmwe musobola okuwona gavumenti ya wano ba YouTuber ne musala amafuta okugenda okuzika YouTuber ekyo kyakufumintiriza obadde oyagala isima abadde akuwa content one from Monday to Friday nga mumuzuukuza kasajja YouTuber asobola okukubira essimu ne oba olina business gy'oliko n'atandika okukunoonya ng'eyamubbye ng'ayagala content wali ekibadde yayagala gundi ayagala omuvume njagala oyisemu gundi eggaali kakati ono mwoke jestade ne mukazi we booke tupulimadduse ku mukolo ng'akunoonya tasobola kwebaka nga tanagifuna banoonyeza okwogera ku isima waliwo ne yansanze ku kisaawe wa amu yandembeddeko abala bansanze ku Salt TV nga banoonya mwe mubadde munvuma nga webangoba ku Salt TV ate gye ndi munoonyeza ki mukole ki mundeke content wange abeere ku Salt TV ne ku page yange nina YouTube channel yange nene singa nabeera dda ku YouTube channel yange nali mbadde nkikola nga manyi mutegeera naye kimaze okundaga nti muli muwolenge muli bannanfuusi bisajja mmwe ne bikazi mmwe birina bi YouTube channels wano muli bikolimo mufenga mubologa era mugenda tandika tunulamu abo abatategeera kamera zammwe kubanze full figure ndi mwogezi njogera day one ate ndi muganzi nze nina favor ne munonwanyisa nze nina abanjagala nga gye balinga banjagala bya ddala era bajja kundaba ate nina amaanyi ga Katonda gayantekako ng'otagenda kukuba kusuula kyoba nakanisa n'ebyawandiikiwe njagaddemu bisome togenda kunkuba kunsuula gwe musigaze bagasumba waliwo obukazi buli ku TV muyina ebizibu mwe temubyeyogerako n'ofumbira omusajja omubi n'akukuba alinga ezzike tosobola kukiraga n'ozaala gwozaala buli mwezi buli mwaka ozaala toyogeranga ku bbaawo kyokka onoonya owange n'ofuna olubuto lwa wiiki emu ne batandika okusojja n'oba tonnalufuna ne bakusojja paka lw'olufuna nga gwe toyogera bbaawo nga tokola ku TV nga toyogera nga b'ozaalamu nga tokola ku TV lwaki temweyogerako abalala basanga luli nga bagala okumbuzaako balina embala beekoyi makeup gatale bayi gati tasobola nakutuna mu kamera misana naye gwe ne bakuddako ne bakugeya ne bakuvuma muyina ebizibu ebyammwe mwesooke mwekoleko amawulire oba mu TV siba bajjajja bammwe nabagamba opposition yokozesebwa kugobwa bajja kukugoba nga netiworking ye buli muntu wamuvuma waliwo wano gwe twalinda tumulinze yafiirwako Spice ekaye yaliyo ne Spice mumuvuma
Sipaisa akusasulira ennyumba omuvuma. Era omukuba kama ulira amabi. Mukwano gwa muyani. Nokera ku machano jangu nkuwa content wange January to December no mukutukonze na kuzimba. Nonyo omuntu anfa no mutuza ku page yo. Kwembera. Page yemu kwenkuberera ko buli lunako. Buli wiki. Nonyo omuntu anfuma no nvumirako. Nonyo omuntu anfuma no nvumirako. Kumukutu kwembera kwenzimbe kwensiba nenkuwa nemmere nenkuwa chai nenkuwa chokunywa nenkuwa na mafuta. Bagamenti njagala nnyo kwogera ku mukutu gwo. Ne mubulwa transport agenda okuzika isima buli YouTuber mwasabese kasini sente. Ne mutakomoko amabugo gaba omusajja gabaluma. Ne mutakomoko mbona mwagala babogereko babafeeko mabugo ge baleta. Oli yampise ntugende wa speaker tugende wa misigundu simanyi komba simanyi komba kesigadde luddawa. Biye bichi bibadde bigasachi isima yagenze ne bisimula. Yagenze ne babita bibulashi. Yagenze na bigoye mwambala. Yabitute. Emmotoka ya isima ojagaza kye kyali mu muzimu. Ofuna tene mind eroza ku motoka ya isima mbukubanga badde YouTuber. Ofuna ta wadojira woza ko borowoza. Bantu meka ronta tali basonyi wa muri mizimu. Nemu tata wa isima mu maza esaba zino musajja ku madade mu budabuda singama mucha era n'olujja. Mugene ko mujja ko mawulire. Kitufu mwana wo tazala. Kitufu yaina majameka. Tata wa isima tubulire kitufu mwana adane nusu bitano. Can you imagine? Zino zo sawa za kuza tata wa isima yadane sente meka. Ze sawa zo tunuza mtata wa isima kamera no mubuza no sense. Omusajja mumugambe yogera eri nyanja. Musajja nabagamba azabana bange nabawira nabasoma isima yakibagamba. Ne bona makaga tata wa isima ago. Olaba nti amakama gundivu ennyumba eriwo no muzikiti gwenyini guli mu lujja. Kitegeza nti omusajja abadde mugagga long time. Si musajja monako. Naye mumutaddeko press ambu saba Museveni ebintu mukale muwa abaana simanyo muwa abaana. Omusajja abagambye ekyo kyendi. Mwagano mukoze sensobi. Ne mukwatanga batata babafu. Abantu abafiido abana babwe. Naba naduite mwamukiza kuzika mtabani bane bamusita mu banga nga mufuta kizibu. Ne bikamera atana mukube bifananyi. Nabi abana ba minister babajje ku ssomero nga bakaba abana bato. Ne mbatega kamera bwe muti. Kubanga oyagala YouTube ekole. Mbu TikTok ekole. Nalaba kapesa. Mwayogeza mama wakapesa ebintu. Mukazi akaba yika neminyira ngo muri adija ngo mukazi omuli bwoti. Omuntu afiriddo mwana mmanyi bwe kistowa. Omukazi mwamuteeka mu kamera nga akaba bwayika eminyira bakulukuta. Omirambo gy'abantu mugikube bifaananyi. Ne musanyukanga nga abantu bafudde bunna kumusanyukira nga kinga abantu bafudde. Gogena kungulensi. Bagambe li imoto. Omayo bamboje bwava. Osanyukira ngote okufa. Omuntu asanyukira omufu. Kitegeza sawa n'okutta omuntu. Mbunguza KFC gundi afudde. N'okuba gudi kudde. Olowooza goli wanja bulo. Tongenda kufogenda kubera ku nseno. Ani ekikulimba? Abana minisita bava ku ssomero n'okwata omwana muto akaaba tana kyagenda omutadde mu kamera. Omutaddeko omuzinda roboti yogera. Akayogere ki? Kitabe omulambo kukyalire mu ddiro wali. Temwaswala bantu mmwe. Kubanga ononye content. Kubanga ononye content. Abalamu noonya abalalu. Ne mulete minanansi. Ne mulete biki. Mugende munoonye abo full figure mu mwesonyiwe. Mwatedde abaana ebizibu. Abalala bali mu makomera. Abalala bali luzira. Omugamba kubawonnyawo. Muyiseemu eggaali. Mulemereko. Wesibe kwono. Ne muzimbanga strategy ezitaliiyo. Muzima strategy ezitaliiyo n'okuba omuntu ne wefuula nti omumanyi. Ne wesiba ku muntu ogenda okanga byogera tebikyagattako tebikyali bewayogera. Era nga toswala. Abantu bagenda kufaana mu abantu bagenda bafiirako. Nze buli YouTuber please. Ewange temutawana temuzunga. Ne mubagaga bange temuzunga. Tonzungira ko tontunuza mu kamera sibetaga. Na page yange nja kuberanga ku page yange. Nja kuberanga ku Salt TV.
kuno kulabula teri YouTube adamu kunzunganirako mumpugumira ku banyammwe oyina nyoko ne kyawo solo mutunuza mu kamera oyina sister and brothers mbatunuze mu kamera muino obwana bamwe na mubumbu abalemera bwakonziba mutunuze mu bwana bamwe kamera furu figa mumuleke awo mule mirembe mwetedde abantu ebizibu olwa presa gy'omuteekako n'ekibuzo ky'omubuuza olabye ddala ng'obuuza omuntu ekibuzo bwe kitagira kubanga gwe wayise zoliga oyagala YouTube channel yetambule isimo oyo mwamubuuzanga ebibuuzo muli ka TV n'omuwebuuza kino ekibuzo ate kijjidde luddawa ng'olaba kimukuba bukubi takyewalika omuntu akusetinga ekibuuzo nze batesenga ng'ako akaana ako akamambulugaako ng'amaga nkubawo njagala iti kati njagala erinnya yokye njagala yokye kati anti eno sabula osabula abantu bakoowu si buli muntu nti avumwa si buli muntu nti wakumanyirwa kubanga gwe oyagala content omwezi gugweko bakusasule owulya bulungi n'okwata maama w'omuntu ng'azirise nalabako bwana amwana kadamu ono mwana eyakasembayo okufa mubuuza taata we ebintu musajja wattu mukyalo eri mu musoga ne munoonya omusajja gwe yazaalamu gye yali yanova mumutaddeko ayogedde emboozi sekwatagana kubanga gwe oyagala content bwana mwe mugenda kufa nga temulwadde ojja ku interview omuntu akukuba oluyi ojja kwetera omuntu ekizibu kikutuulemu nga mukiresaaba mwagenda ku birthday ya mama Fiina bannaye muli banako basajja mu YouTubers enjala ebaluma kyemuva magongo balobotama buzungana tebuwummula n'obuzindaalo olwo kamera n'obusimusimu obutola kunuzamu ekisimu nga kyonna kiringa ne buzunga bulinga bwalala kamunguluze bonna kyova bubeya ku boda ku musana buyina bumotoka ne butuyanira omwo tezirimu na esi wala kakayina magumba gali kungulu wako mama Fiina nawe omwana w'ekirabo omuntu akyesumulirira wayagadde ne muteko omwana ku pulesa kubanga mwategeddeko nti mulimu ssente mwagala abaweeko omwana tukobaga abannanga ekyabo kyange nja sumulula n'afuuka sumula singa asumulula ejjembe ne libambala mizimu mmwe ne tubawona miziina mmwe bulinga obuwompo bw'amatako singa asumulula ejjembe ku mayembe g'amafiina ne lyambalako akamu ne kabolooga omwana olwasumula sente ne mutandika tuweeko era mwalemerawo paka omwana yabagabya sente temuyina mukwano temuyina saidi temuyina munnammwe Yisima agenza okufanga abeekokola Yisima eyakuzimba ne kiva Bulaaya ekulisiza ekugulidde motoka ekulinsiza nyonyi n'oleeta kasajja akenna kwa bbiri kaferi yakalonya gwe kayimukirako n'okatuuza ku mukutu ne kakuba Yisima. Can you imagine? What ofumintiriza mbyokola watosoka kufumintiriza mbyogenda okuteekayo soko fumitoga Yisima mpangala naye era ngena kusigala naye ontabeera wano naye kenyini wakugwatiriza wanadizi teyesobola buchanga yogene kyobugaga China driving permit munsi n'omuteeka ku mukutu n'akuba Yisima akulinyisiza n'ennyonyi nemwa babo edisati bw'ennyonyi tewabanga YouTuber ne bonsanga nga nfudde kagubere mulambo gwange tukavaringanga temunzunganiranga ko ne wendibera maiti omuzimu guli bambala omuzimu gwa Yisima singa gusobola okudda esaawa zino kati Yisima lwategedde abantu babadde awangaliramu mwakubira sura situla nga buli muntu asaba transport omuntu agenda okuzika omuntu ng'omuntu yakulumye kikwetagisa okusaba transport yasina mumuteka ku pressure namusirika milioni 2 emu kitundu 3 ogenda okuzika wali kokonjeru olobero ozise bagambe obero ozise kakase mwazika mwe temwazika Yisima nakati mwina omuntu alumiddwa omuntu nakati oyina YouTube channel yo eriko Yisima listen tenga mofu nonga nti yakuluma oli mukola kitego jagaba kuba omulaleero okole muzunganiranga ewange kirungi mugenda kunsaka okufa mwenna sigenda kufa kati nze temunzungirangako kuno kubadde kulabula YouTubers
Please, give me a break. Give me a break. Buli YouTube je mumanyi nalimba de konto ali YouTube atiseranga ko kumukutu gwayo. Wali ebifananyi byange mugatize ebibozibozi ne mugata ebifananyi byaffe ne mutuvuma ne mutuvumaganyisa ne mugata bi content gotekeyo bakusasule. Fine. Bakusasule kalo gagawali. Njakora banazimba mu nyumba. Muzimbe kalina mugagawali muzimbe kalina. Nebo lizimba wachi eligguya ne kuba. Sente yechibe bera ya chibi. Please. Kuno kuba de kulabula eriba YouTuber. Nze wange. Kila muntu kila nani kila bitisagala kumanya ka fode nkasasirungu. Buno bunkoko ne amutunzo bujja bumpugumanga bunyama tumu unye bigere. Mujja ne mulya ne mupama wange ne mubuza ne toilet mudamu konzongirako. Please. Enough is enough. Omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Sichetaga YouTuber ina mu bulamu bwange. Simon ajja nanzungirako naye gayirya chairman nazungana ne kawumpuguma kasajja kakaina chiwalata ekyobo ekyabanaku ne kamala ne kanonyoli omwana yike ndusu lwaki alema okola emimwa gyeme kutonya mboye namusabira muni mukubukedde ewani mbangamba nga bagenda mugobani ensona yera ba breaking yange kubanga sempa anyiza wategera dinti bagenda kungoba wagwangamba nkube sempa obana nsimanyi wenkuba sempa ku set kino kye kiddako waliyo nze yakwocangayo gwe ne emakalo sinze nabayita nze sigenda wantu nesitwala muntu seyagaliza nzekka gwe ne emakarosi nze nabayita Nembagamba bampisa kubukede bampadde omulimu esente nyingi mujja tugendeyo anda mwete mwina bwe muli awo nga mujja munyegerako buli kasate mwina mutudde nga tolina mulimu n'okwogera amala kulaba ffe n'ogamba bankubiranga nti tugenda kigoba kino kiwaleeta bano simanyi biki kati okola waggwe lwaki gwe tebakuwa ku mulimu weesibye kusanyuka weesibye ku kafuko nga tebakuwa era abadde bagenda kuwa isima gwe nga tebakuwa kati genda replacinga isima bakuwa omulimu genda bakuwe kuwa isima badde bamuwadde nga gatandika oba next month oba when nzagwina gwe bayita mu nvuma gwaginoonya ate ovuma nze agiina agireka nawo nze nagoba TV mu ggwanga nze nazigoba nze balyeku yali ampa emitwalo 7 buli lunaku onalebe balyeku Moses genda mbuze ku baba TV genda babuza ni yangobayo nakati aneta gabuza gwakubira onalebe balyeku Moses ngampe mitwalo 7 buli lunaku buli ntula ku set buli ntula bwe nataka kola pero emitwalo 7 oba mwezi nkoze naku mekoba meka emitwalo 7 genda ofune gwo kibuuza ate naninyisa mbonatwala ba ashbega kato nantaka ku dola 10 nga tuwera mu dola kati kibuuza ebbala mu babbajjo nze sirevozo munange siwa kirasi zo nina omukisa I'm blessed ne wononyisa togenda kubeera nze ne bwe naafa tolibeera full figure togenda kubeera nze never ate togenda kutwala kyange katonda kyeteekateeka okubeera ekyange kyekyo obulamu katonda bwe yankolerako limiti bwe buliba bwebwo nga butuse bulibala bwebwo toyina right ekyusa bulamu bwange oba ndibeerawa oba buliba bwebwo kubanga simanya gye nabujja sibulinaako buyinza kantandikadde omugamba nti bukomye wano buwe kino butuuse wano no sikyakufumintiriza era sikyakutya kufa kubanga opoziti y'obulamu kufa naawe yasayisima nayagaliza isima okufa naali mu kusanyuka one day one time ogenda kufa the end of life kati bwoba okuba gudi kudde nkwewuunya ndaba obutategeera ba YouTuber mulekerawo okwotera abantu ebizibu musa amaka g'abantu n'okyaza Lwasa n'omuwa ebigambo kola bwoti kyekijja okutunda nali omwana drivinga Lwasa nga baleese omusumaali akasajja kakama mbuluga bannange bakalibummula dimungu ne tukawona Lwasa ayogera bwoti kati kola bwoti bino bijja okutunda kuba gwe yagala page yekole Lwasa ne mmalako ekitiibwa kyonna ayina abaana ayina abakyala ne munoonya enjo ne yeekweka ne munoonyanga ne mutoyi ne munoonya mu kabaala era mwawunziko obufumbo mumazeewo
Kyobala buli afuna gwayagala mutekawo end in tears end nina toli sanga mwana nga gama nti mujja kumaliza bulungi nga musanyuka bofuna kwagala nti end in tears eyo yo kiba ku record obukyayimu abujjawo kuwala nawe mutayagala okuwana n'abatabaliko omuntu yagana omuntu tibinde bawasiza gundi end in tears nobeera kwekyo gwo batogenda mwebakako mugado yabadde agenda kumuwasa yo nonya bafuru figa n'omunoonya n'omufiirako nali nonyezako kuwo oba namwagalya public oba nagamba nti mutembeeya singa nali mutembeera singa mwamulabadda nakati ndiwa kandi munayiti singa nali mutembeeya singa mwamulabadda naye si mutembeeya nga tonna n'okunoonya wange lwatakola kuwo mwenna muyina obusolo abalina YouTube channels muyina abaana n'abakazi ne bemwendako abalaba abawasa dda abala muli basiyazi amabina gonna gabagudde olubege lwate mwekolako lugambo nga mmwe natusokola penge ng'ogamba nti Isima yalina n'omwana yali azaala can you imagine kati abalala mufunye kamubaka ku Isima nalabye ono ERS mani mbwakola listi anonya kamubaka afa ngoyo tebamutugamba ngate tewalabula Isima munange gwalina obulamu abugaba buli alina kapeja anonya kamubaka abafa abagwa mbu Isima yali azaala yeyogerera yekennyini ngawe bamukebera ne bamubulya amaje 10 zaina n'emitwalo jaina ne lwaki tasobola gwovayo leta amatu obumpu gumoleta amaviiri ojo nyampira abantu ogabatukana ngali nyi mu mizi mbu yali yenno kuzaala yali mufatinensi nze ndowooza singa bali badala ikisi singa zigaggawaza singa muli bagagga bavundo singa muli babinojjo naye mbate mufuuse babinojjo mweddeko nenjogere kenderemu abayunta avinga abantu musinzo okwetera abantu ebizibu Saimo yale yajja ku mulimu w'enkola n'ayita bitone n'amuntega ng'akimanyi bulungi nnyo njagala ka miliyoni nze mba njagala omuntu sekweka nze mba njagala era oyo gwe mba njagala yaba yoyo togenda kunkaka bannange nze tisigulwa sisikambulwa sisikamugwa nze sikakibwa sirimbwa tewali muwendo gusobola gula full figure nze mba njagadde omuntu oyo gwe mba njagala nze njagala kamiyoni ye miyimbi wange njagala spice mubadde muvuma spice wano abayimbi bonna ne birangirangi bagenze era ne babawe sente ngate munamwogerako bashiba ngate munabogerako kati abagizi mwasigaddewa buli muyimbi gwomanyi mugwango kujjako Bobi Wine ne Mick Wine babatabaddeyo bonna babaddeyo bali ku list ne babawa biliyoni 8 mwaga biliyoni gwomuwagiza yasamirira kuba pikkerere atekako data wasigaddewa kazo ye president bamala mu nsirike nakwezi abala bakola ne sex kakati mwasigaddewa sipaisi ndaba nalaba wayininga bazina shiba ne manyazo bazikubye bazilina ziwunya n'owunya mpeo tuko mwasigadde ku kyawo mulekera ovuma abantu for nothing spice omfukide kizibu agenze kuyimba wa muwozi muna Uganda takugambye ko nti ndi muna byabufuzi spice tayingira nkombi byabufuzi bwagenda kai wabalanga te mumuvuma mumuvumye mumumazeewo abawagiza siba mumuvumye mwegase kati mwasigadde luddawa buli muntu yabaddeyo kati bafiki famaika kina muntu kila nani kila muntu ne birangirangi kyemunoonya fa abakirina ate onnimirira onvuma onjogerera nenga nawe onoonya kyenina nakusookayo togenda kubeera nze towutira mukisa gwange ne balingo banenvaawo togenda kubeera nze yenze nawe gwe nange sigenda kubeera gwe kyo kyoli nesibananya nnyo kaluna basito omuntu akwadde omukisa funya abantu abamuwende mu bulamu mukama akugaseeko ate n'ekyokuwalana nakyo nkikugaane gwe masikini ya Mungu ekyo yali kyosigaza kyakunvuba na kuwalana kyokka kyosigaza ate katogenda kunkola ki kuba toyina buyinza ku bulamu bwa muntu
Muzungu ayina kigambo kigamba nti play a fool to avoid nonsense. Sometimes mutulaba ne tubanga abasirusiru for avoiding a nonsense. Because you are empty, you are there, you are empty. Oza spamu za mamaze kwega tanze suwa negase ne manjoleza onvuma. Onvumira ki? Onaza masuwano onaza mbote mamiti oli kufurufigo ovuma. Oyogera Sweden. Kyabwaga kyekiri Sweden. Ovudeyo naki? Kugamba muleka abantu batambule mu life yabe kubanga kyemunoonya fa bakirina. Onvuma kuba nafudino omukisa gwange. Onjagaliza okufa kuba ndi wa mukisa. Yes nja kufa. Ate kinzo sikitya kubanga nkimanyi mind yange Mukama yampa obuwongo n'obulamu ntegeera. Until the end of life, opposite y'obulamu kufa. One day, one time I will die. Nenebaza katonda sikutya. Sikutya. Kubanga nawe ananzito oba nandoga oba nakola ki eddogota yo terinsobola togenda kuwangalira ku nsi kubeerako. Toli imoto, toli vampire, toli kiki, era ojja kufa. Just about time mbanku sasa busosi naye ngojja. Banji mutusubiza okufa n'okudda bano nga tuwafa. Mutusanze wene mutulabako nga tunyinya n'okunyirira nga tunyirira nnyo n'okusinga mwe abemetta omuzigo. Filter zalinga zibalimba mwagongo baladda mwaguba. Mutusanze wene mutulabako. So mu byonna mbadde njaga kutusa message yange eri ba YouTuber. Temutawana kunzunganirako n'obo kamera. Totawana okuba essimu yange. Njagala okuva wano nga mblokinga kila muntu kila nani YouTuber praise respect me. Chemba koledde katafali embataddeko insha Allah limala leave me alone. Mbulina ka page mbuka TikTok page musimanyi nkuliza ka TikTok please leave me alone. Nze nakwata bukenya media nga monna tebagala muwa content. Ne mugamba ze ngenda kuwa yangu ku bondi wembera wetukolera ali ne mugamba tena wetovaawo kati musubuzi wa motoka anyirira bwato manyi gyali emmere kukatu bavuga mvuge yave Dubai nga ina nusu kasanvu ne mugamba bukenya I'm going to stand with you yagendera woyo mwana ayike ndusu na tuise magari peje tambule can you imagine mbasaba temuddamu kunzungirako nze mundeke ate nayagala okufa nange nja kufa naye siri mwangu nja kufa n'omuntu ate somo si babiri nze no ndi mulwanya atawumuza sizikiza nze gwolaba abanjagala mujja kunsanga ku Salt TV Monday to Friday nennaku endala banyongedde program owo mukisa bwatu bwabeera abala banoonya minimu nze banyongera contract bongeza sente ene sasa fuwaji wawadde kakati abanjaga mujja kunsanga ku Salt abala mujja kunsanga ku page zange nine emikwano abanjagala gye bali nze bigambo byange bina bye biyambye kubanjogeza mazima abalina kye bali lwa kubanze abalina kebekoledde lwa kubanze abali bano bambufumbo nga batudde mu lwa kubanze abakoze business because of me nina abanjagala buli muntu abana abamwagala nabatamwagala. Pilato yali abuuza abagoberezi yabagamba nti ku Yesu Kristo mbulizi w'enjiri nono omukwasi w'abakazi omutemu omubbi balaba mbawani tute ani bamugamba tuwe balaba ote Yesu kati nina abanjagala nabatanjagala bata Yesu. Yesu yali mwana wa Katonda ku nsi yamalako emyaka 3 mwegi ebyamagero yabikolera mu myaka egi byonna bana byakola obikunganya byali bya myaka egi ku nsi yawangalako emyaka 3 mwegi yali asobola okubeera imoto kuba ye yali mwana wa Katonda naye yafa natufiririra nanazibwa omusaayi gwa Yesu ndiko omusaayi gwa Yesu nkulidde mu kibato kya Katonda ntudde ku mukono ogwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nasomesa bakatonda I'm blessed njawula wisdom ku knowledge manyi kyenjagala nekkiririzaamu temugenda kuntisatisa togenda kuba muntu n'omu wano togenda kuŋŋaana kyenjagala I'll stand with the President Museveni for my life nkidamu njagala nkigambo tegeere
oba tebatwagala oba bangoba oba munyankole oba munchiga oba munyarwanda oba Museveni muchi oba yavawa gwe njagala. As me, I know what I want. Njagala President Museveni ng'omuntu. Sayagala sendeze. Samagala ko biki? Wabula gwe njagala. Nino omutima nange ng'omuntu. Manyi kye njagala as me. Nategerera nesalirawo. Bwe mba njagala ate mba njagala. I stand with the President Museveni for my life. Oba ndiba nfudde, oba mulinzita, I stand with President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa. I don't care oba tanjagala, oba ndi Muganda bye mwogera, oba biki, munyarwanda, it's okay oba muchwezi, me I don't care. Because I know what I want. Nze sikakibwa. Fe mutu wana nende tulina kye tuyina. Yisi mama mulabe afiride mu kazigo. Tetuli bagaganga we mulowooza kukola nnyo. Tetulina kyabwerere. Museveni ne waba ina kyampadde ne bana kikolerera. Sina kyabwerere kyagenda kumpa nti President Museveni ampadde kino kyabwerere. No. Tekiriwo. Bwe mba nakola buli muntu akola asasulwa. Ate waliyo nekirala nti omuntu akoledde obulungi asiimwa. Mwawule feva ku bisirani. Mugume n'ebisirani byammwe, mugende mulima amalalo gammwe, mugende babanaazako ebisirani mulokole emitima gyammwe. Bali begamba nti munye Yesu ng'akyasobola okulabika. Ffe mutwogeddeko ebigambo bingi naye ffe twalokoka. Tumanyi Katonda yaani. Nze okubanga ndi mukwano gwa Nabbi Samuel Kakande bamunoonya mukubira simu dadi, nina okusomeza weekuti. Ndi mwavu bwe nne bwendi. Pastor Bujingo bamukubira simu mukubiranga taata wange. Taata wange ndi bwenne bwenti bazukulu tebalidde. As my father. Omunyanda bayampa omulimu nga mwabaganda munwanyisa. Bakyaha by'okusinga Abanyarwanda. Abaganda muli babi. Okusinga Abanyarwanda bisirani mmwe. Omunyanda wabayampa omulimu nga mwabannwana muli baganda. Simanyi Bule, simanyi Bwete, simanyi Kamoga, simanyi Kichi, simanyi Chaze. Nga baganda be bannwana. Nyemegubera gwa Munyarwanda. Kufe nani abeera omubi. Mbuzo mubi yaliwa. Mweyita abalungi. Ne Kabaka mwamuwaayo wobote. Mwamuwa mikono we pu. Ne mumulyamu olukwe. N'abakolimira. Sikirabanga ko wano mu nsi omuntu okusanyukira omufu. Oba newebeera mbwa ya muntu ng'efudde. Naye abantu ne bafanga ne mukuba gudiikudde. Olowooza ki Katonda kusasula ki? Osanyuka tenga omuntu afudde. Tekibangawo ku lukalu lw'ensi yonna. Kijja mu sizoni zammwe. Tekibangawo okuvuma Kabaka tuwangadde emyaka gyonna tebavumangako ku Kabaka. Sikiwulira ng'andako okuleka bamulyamu olukwe ne bamuwobote. Naye Kabaka tavumangako ne bamufungulya kabina. Kize ku ligimu yammwe. Ebyobufuzi byakatandika. Yani yagamba nti buli muntu awagira abeera munnabyabufuzi. Ffe tuli bannabyabufuzi. Nenna gwe mpagira gwe njagala. Nenga siri munnabyabufuzi. Gwe uyotanga ovuma owange gwe njagala. Mugamba fulufiga yaddako. Simanyi Tyamale. Simanyani. Wana yekolera avuma Bebekulu. N'avuma abaana be. N'avuma Muwoozi nga bwagwa ensimbu. Mu nsi tulina first son ogu. Omuzungu agamba nti you can choose your friend, but you can't choose your family. Muwoozi tayamanya nti naye alizaalibwa first family. Bazaala muzaale ng'omwana. Mumuvuma. Abaana ba Museveni singa baali babi ku bigambo by'omuvuma Muwoozi. Jano Mulambe yasomera mu academies just okubeera highest. Muwoozi okukubuzaawo ne batamanya na gy'oli kiina eddakiika. Waliwo sekendi. Ne batamanya na gy'okutte. Ne bataddamu nakukolalako. Singa abaana abo baali babi kuvuma gye mubavumamu. Kakwenza avuma Muwoozi okuva January to December. Singa abaana abo baali babi. Bujingo gwe muvuma singa ali mubi Munyarwanda teyeegaana. Singa ali mubi. Ngaye mwogera nti babi. Abulwa sente ezikutwala mu kkooti. Abaana ba Museveni singa baali babi envuma gye muvuma Museveni. Singa we muli. Olowooza gwe kunoonya. Oba kusindikira omuntu sniper. Kirimu sekendi.
naye bantu balokole era nabo baddukira mu kanisa na church Museveni tasaako kwogera salimi na baladayo kyawandikibwa naye mukumanya muli babi eyekolera bwavuma ayina ovuma n'okwogera ayina ovuma bafulufiga ayina ovuma baani ba Museveni ayina bavuma baani ye mutuukirivu tagambibwako takwatibwako basawuda matado bavuma abannakato bavume mwayina mwe muli bakakobe muli bapapo muli baki omusayo gwammwe gwa ruminati gwa imoto gwe gwina okufuma gwe gwina okwogera gwokka mwe batuukirivu omwana oyo yakubiye wa nnyawo kubaje muli batuukirivu mwe mbere batuukirivu fulufiga wavayo nagamba ne president sirabangako president tavuma president omakibata president gende Kenya ng'oli muna Kenya ovume oyo omusajja yakatuulako Ruto genda omuvume lwate muvuma Ruto muli mu nsi zeeyo zewazi zitagabana butuuze mu bawalabu muvume abo mubavume tuwulire tumanye nti munnaye bano bafuma balina emimwa bavuma ne bapresident be nabo mubavume n'abaana bayo mubavume mumwakulira bamwakuzibwa ddi nze sina kudifendinga wange mwina muvume afire mu bivumo bwe nvaayo kode mba mubimwe mba batuukirive munnange temujja kufa nze nja kujuza nze wennafe ebiralo byewaffe bijja kuba bijjudde tebagenda kunzika ku kye wammwe si ku malalo ge wammwe ate era nja kufa ne musaba mama fiina ne musaba fiina sente ne mumwezingiryako kuba mwana birthday y'omuntu otwala content bagenda kusasula omwezi nakuwa sente zozungana abamu muyina bukamera bufogenda okamutunuzamu nga tekera banayenga wagenzeyo wefudde okakutte booti abaana nabalina nga bajjewa aje nanga Jennifer nga kamera nfu nga teraga kyovula winzola abaana bakutta abantu balinga bisatu ababikutte nga babitaddeyo bali babiri nenga wabawadde sente abala nakwata content nakuzukusa oyo musajja oyo simanyizo liga simanyizo nto yanoonyanga nanoonya nembaga asaga musajja oyo yankolako damage nansanga kusula moto ne mwanga content namuteka ku page esimanyi bazonto ye nasasulwa musala nakyalaza abanvuma ye Serwanja yavuma makula yaita abavuma makula Serwanja yavuma nakangubi mbwa Banyarwanda babi kuliko ko mwana kubaita simanyi babaita bani bambwanu nenche ko anvuma kuliko mbwanu nenche akute kamera anvuma oba ino mukutu chovala bakibi bakiri embize berambi bagirira mu lusuku naye bantu mwe abaganda muri babi katikira bamuvuma abaganda kabaka bamuvuma baganda abavuma makula baganda naye muganda nakanguye bamuvuma baganda naye muganda kubanga nze mama oyagala ovume president nsirike kuba gwoyino uwo sigenda kuwagirawo kumpaka bwebanga Uganda okuwagira Museveni musango kagubere munnange muntwale mu kooti naye ngenda kuwagira Museveni obulamu bwange bonna bwenina ku nsi ne bwaliva ku bufuzi ndisigala gwe mpagira era bwaligenda siriddamu kulonda kyekisookedda siri munnabyabufuzi ndi muwagizi njagala mukyawule siri munnabyabufuzi wabula ndi muwagizi newoona nkuba kibooko newoona nkuba masasi ngenda kufa nennanga yange muntu egi nga ndi muwagizi wa Museveni ekyo nkibaddamu togenda kukyusa mayindi yange naye mbeebaza gye mukomye okuvuma abantu n'okusanyuka nga abantu bafudde n'okuvoola obwakabaka bwa Buganda era mbasaba mwongere muvuma abantu kubanga mukoze kyamaanyi okusula gwe muyita omukulembeze wammwe mukoze kyamaanyi okumugobako abantu mukoze kyamaanyi okumukyayisa abantu muvume naye nkubira omulanga bannanyini TV wonna buli wooli bannanyini TV basasula sente obuwanana n'obuwanana milioni 10,000 ku 2 naye mutunula YouTube channel zise TV zammwe ngenda kulwanagana YouTube channel zete muddange wange mwe bikolimo mmwe bumpu ku mabole g'amataka gagaga temuddange wange okuntunuza mu kamera isima nafa nakati temuna kye mwakoze nga ba YouTube channel wadde okusonda akakadde mugende watata wa isima kyokka mwagala mabugo ge bamwe babaweeko nono babajje gabana abalume engalo ezibaliisa mugende watata wa isima mwagala mabugo ge bamuwaddeko ne musa transport agenda okuzika ba YouTuber oh my god kyoto chikirizika ne musa transport agenda okuzika nongama toli YouTuber gwa baddo ochaza isiba ne mwekabyenga naye ngo obukamera gye buli
bunonya content muli babi bagamba whatever ku mulungi ofowoza wanyo waawo ekimala kimala ba YouTube munnesonyiwe era mbamaze mu Luganda si Luzungu temudanga mu kunzungira ko obani kabulanga ne mikwano nebeka siku agamba mbwaja misa mweza sende zigendo kuzika nze wange temudda mulirekayo kunzika ndiremera kungulu temudda chonchi babulide